njagala kwogera ku bintu Katonda byakola gye tuli ng'obubonero kwe tumanyira nti Katonda atukomerezaawo ebiro n'ebiseera. Newankubadde ng'ebiro bimanyi otubbibwako era nga Sitaani amanyi okubba ebiro n'ebiseera n'aleetera abantu okukola ensobi ne batategeera biro byakukyalirwa kwabwe, Katonda mulungi amanyi okukomyawo ebiro n'ebiseera Sitaani byabanyazeeko abantu. Singa omuntu weewaayo mu kusaba, singa omuntu weewaayo mu kunoonya Mukama, olunaku lutuuka Katonda n'akkolera ekyamagero ne weesanganga ebiro Sitaani bye yakubbako oba ebiro omulabe bye yakunyagako, ebiro bye wakoleramu ensobi n'okola okusalawo kw'otamanyi ne bikuyitako. Munnange bwe weewa Mukama abikomyawo, Katonda mwesigwa amala n'abizza era bw'aba abikomezaawo okimanya obulamu bwo ne buddamu ne buwangula. Era ebiro Sitaani byaba yakunyagako singa oba otegeera ky'oteekeddwa okukola ogenda kwesanga nga tozeemu kuyitibwako biro nateera. Bayibuli etusuubiza ebigambo bingi nnyo nti Katonda alikomyawo ebiro n'ebiseera, akaacaka bye kaalya, enzige bye yalya. Kati kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti newankubadde nga Sitaani asobola okutubbako ebiro n'ebiseera, newankubadde nga omulaba asobola okutunyagako ebiseera ne tutamanya kye tuteekeddwa kukola, singa weewa Katonda ebiro bikomawo. Naye bwe mba njogera ebiro okukomawo, kino kye njagala oteeke mu bwongo bwo. Obudde bwo bwennyini nga bw'ogamba nti omwaka 2010 nti gukomawo, gwo tegusobola kudda. Obudde bwo tebusobola kudda. Omutonzi agamba nti kakati tuli mu 2017 nti ate gwakomyewo, oba 2019 nti gwakomyewo. Omuntu singa yaba yayitibwa ku mwaka gwa 1996 oba 1975 bw'aba ali mu 2056 omuntu ali bw'atyo, obudde buliwo bwamuyitako tebusobola kudda. Naye njagala kwogera ku bintu Katonda byakomyawo bw'aba tukomerezaawo ebiro n'ebiseera. Biki Mukama byazza n'omanya nti ebiro binkomeddewo. Mu nsi y'omwoyo ebiro bikomawo, naye no mu y'omubiri ebiro tebidda. Kitegeeza akomyawo bukomya busobozi, alina ebintu byakomyawo ne bikubeerera obubonero obumanya nti Katonda ankomerezaawo ebiro ebyali byanzibibwako. Bwe njogera ebiro n'ebiseera, it's not all about time, it's all about the work you would have done in that time. Obudde bwo ebintu biwandikoze mu budde obwo kye kisinga obukulu, so si budde. Kati lwaki Katonda takomyawo budde? Akomyawo obusobozi bukola byakuyitako, akomyawo ability esobola okureplacinga kiri Sitaani kyatakuganya kukola. Era ogenda okulaba ng'osobodde okukola by'obadde tosobola kukola oba bye wayitibwako ebiseera baali badde okola mu biseera ebyayita. Era ebiseera bwe bikubbibwako ne bigenda ebyomanyanga nti tebirinza kudda gy'oli, naye ky'oba omanya kiri kimu nti bwe tusaba Katonda kyakomyawo, akomyawo obusobozi obukola ekyo kitubadde tetusobola kukola. Era Katonda kyova olaba Mukama waffe Yesu Kristo yayewuunya nnyo abantu bano abaana ba Isirayiri naddala Abafalisaayo ng'abagamba mumanyi okusoma embeera z'obudde obw'omubiri, lwaki temutegeera biro bye mulimu kaakati? Ng'alinga agamba nti ebiro bye mulimu waliwo obubonero Katonda bw'ataddewo obulinga obubagamba nti ebiseera byammwe ebyababbibwako bikomyewo. Waliwo obubonero Katonda bwe yateekawo okubalaga nti Katonda abakyalidde. Bannange ebiro by'okukyalirwako bwe bituuka oba ebiro byakukyalirwako bwe bikomawo nga byali byakubbibwako, Katonda ateekawo obubonero. Singa obubonero obwo Mukama akuyamba n'obusitadi nga n'obumanya, bannange ebiro bikomawo. Singa Katonda akusobozesa n'omanya ebiro mwoli, bannange ebyakubbibwako bikola bitya? Bidda. Kitegeeza waliwo signs of the times, waliwo obubonero obujja obulaga nti waliwo mu nsi y'omwoyo ennaku oba obudde bwe mulimu Katonda by'aba agenda okukola. Waliwo obubonero bwassaawo abantu babitegeere nti ku lw'obubonero buno Katonda yalibanga alina kyayagala okukola. Kati singa abantu baba tebategedde bubonero obwo ne batayiga interpretation ya bubonero obwo, ojja kwesanga magenda gaabwe Sitaani abaleetedde okukeerewa. Naye nze njagala nkusomere ku bumu ku bubonero obugenda okuyamba okuinterpretinga times ne seasons z'olimu. Era bino bye bintu by'ogenda okulondoola singa onooba obikoze, singa onooba obitunuulidde, ogenda kiraba nti Katonda abikola olw'okukakasa abantu ababa babbiddwako ebiro n'ebiseera nti ebiro byammwe bikomyewo. Akamu kubonera akasooka komanyira nti Katonda ankomerezaawo ebiro n'ebiseera, Katonda akukomerezaawo abantu. Katonda aleeta abantu mu bulamu bwo buli lwabanga akomerezaawo ebiro n'ebiseera. Mukama aleeta abantu mu bulamu bwo, Mukama akomyawo abantu mu bulamu bwo buli lwabanga akomerezaawo ebiro n'ebiseera. Mukama akomezaawo abantu abali productive, abantu abakugasa mu bulamu bwo. Kubanga lwaki?
sitaani bw'aba afa eby'omuntu oba bw'aba anamubbako ebiro n'ebiseera kyakola amuggyako abantu abatuufu amwawukanyako abantu abatuufu ab'amagenda ge ate n'amugattako abantu abakyamu era w'omanyira nti omuntu okulemererwa kwe kutuuse sitaani amuggyako abantu abatuufu n'amuteekako abantu abakyamu kyokka ne Mukama bw'aba anaakomezaawo omuntu ebiro n'ebiseera amuggyako abantu abakyamu ate n'amukomezaawo oba n'amuliraanya abantu ab'ensonga n'amuwa abantu abanaamugasa n'amuggyako abantu abamukiina n'amuggyako abantu ab'enkwe abantu abasuutasuuta mu bulimba abantu abakuusa abantu abatasonyiwa abantu abatagumiikiriza abantu abatalumirirwa ate n'akugattako abantu ab'ensonga abakugattako omuwendo n'abamu abajja gy'oli mu bulamu bayinza okuba nga golooza si be weetaaga kubanga tebalina ssente naye ng'ate Katonda bataddemu ebikozesebwa ebigenda okugasitako omuwendo bikuyamba okuddamu ofuna ebiro n'ebiseera ebyali byakubbibwako era oluusi abantu bano Mukama bw'abaleeta tebajja nga beeyolese bajja basiiwufu bajja bangerigeri n'abamu oluusi ku ntandikwa babeera nga abataaveemu omulamwa naye Mukama bw'akuyambanga n'obabikkulirwa ojja kuyambibwa Katonda ebiro ebyali byakubbibwako okukomezebwawo mu bulamu bwo ate oddemu ogase abantu mu ngeri etali ya bulijjo era Mukama bw'alaba ng'omuntu alemereddwa ng'ayagala amukomerezeewo ebiro n'ebiseera kyakola mu bino ebiseera byennyini bwe biraba nga bikukomeddewo ateekawo akabonero era ng'akabonero ako be bantu abakwagaliza abantu abakuwanirira abantu abakuluŋŋamya abantu abakuzaamu amaanyi abantu abakunenyaako ng'okoze ensobi kati awo omanyira nti byali banga ebiro sitaani byeyanzibaako binkomeddewo buli lwolaba nga Katonda akomerezaawo abantu era Mukama bw'akuviirayo ekimu ku bintu byasooka okuwa akukomezaawo mitima gy'abantu Mukama bw'akuvaako akuggyako bantu Mukama bw'akomerawo akomezaawo bantu Bayibuli egamba mu kitabo ky'ebyomirembe gy'Abassekabaka ekyokubiri sura ya 15 nti kabaka Asa bwe yava ku Mukama ne Yuda bonna ne Katonda n'abavaako ne bataba na mirembe eriyo yayingiranga n'oyo yafulumanga naye bwe baanoonya Mukama n'emitima gyabwe gyonna Katonda n'abawa eky'omulenju zonna ne Bayibuli erina ekigambo ekyogera mu ssuula eyo n'egamba nti ne bamusenga bangi okuva mu Manase mu Efulayimu ne Simyoni ebika ebirala nebijja nga bisenga Yuda kubanga baawuliranga Katonda waali wamu naye Katonda bw'otabagana naye akutabaganya n'abantu waliwo abantu abakwesalako waliwo abantu abakweggalira waliwo abantu b'okubira amasimu nga tebakyayagala kumanya kubanga bo tebamanya nti oli wansonga mu magenda gaabwe ne balyoka bakweggalirawo ne balyoka bakukyawa kubanga tebamanya nti oli wansonga naye Mukama yeebazibwe kubanga ye yakumanya nga n'emisingi gy'ensi teginnabaawo Mukama yakumanya nga n'emisingi gy'ensi teginnatondebwa kyovolaba newankubadde nga sitaani abadde yakwawukanya n'abantu abo Katonda ali mu kuteekateeka lukwe lupya addemu akutabaganye n'abantu abo Katonda ayina bayagala akusembereze baddemu mutabagane nabo oddemu basinkane mbulamu bakwate ku mukono bakulandize singa wabanga obategedde abantu abo weggulangawo bwegguzi n'okola Katonda kyayagala okole gye bali era amagenda ago tegagenda sigala kyekimu akekamu ku bubonero obusooka akabonero ak'okubiri Katonda katukomerezaawo n'atulaga nga akabonero akalaga nti atukomerezaawo ebiro n'ebiseera bakayita obukisa Oluganda bulobwe njagadde enkavunule naye mu Luzungu kiri opportunities Katonda akomyawo opportunities era ebiseera ebisinga obungi ekigambo kino opportunity tukikozesa mu bintu bingi tutero kiyita obukisa tutero kiyita enzigi noga enzigi zinziguliddwawo Mukama nziguliddewo enzigi z'obuweereza Mukama nziguliddewo enzigi za ssente Katonda nziguliddewo emikutu baziyita opportunities Abazungu naye mu Luganda mbuyise bukisa anayagala yalimpa erinnya erisingakaawo naye nze mu Luganda olwange lwemmanyi mbadde mbutuumye erinnya bukisa naye nga ntegeeza opportunities bw'oba osomye mu Bayibuli ekitabo ky'Abakolinsi ekisooka sura 16 olunyiriri olw'omwenda Bayibuli egamba olya Pawulo agamba for a wide door of opportunity for effectual service has opened to me there are a great and promising one and there are many adversaries n'agamba bambi muziguliddwawo enzigi nnyingi ez'obuweereza naye omutawaana nina abalabe bangi nina ebinwanaganya bingi
ekimu ku bintu sitaani byakola bw'alaba mukama akuguliddewo enzigi ez'enjawulo awo nno olina okubeera soba mu magezi ne weerwanako kubanga lwaki singa oba tewegguddewo enzigi ezo sitaani yaliddamu n'aziggala yali kukozesa ensobi egenda okuleetera enzigi ezo okweggala n'olw'ensonga eyo n'okuba sensitive nnyo okubeera okumusabye okwekuumira mu mwoyo omulaba aleme okutuukiriza okuteesa kwe kubanga buli lwalaba olujja oluggula ye sitaani aliwo kuluggala olyoka otambulye mu kizikiza naye nze neebaza mukama kubanga bayibuli egamba mukama bwaggulawo teryaggalawo naddala oyo omuntu katonda gwagguliddewo singa katonda asanga nga omuntu oyo yeeteeseteese naye osobola okugazaawo enzigi katonda z'abadde akugguliddewo singa gwe kennyini tozitegeera nti zikugguliddwawo n'otandika ozikozesa obubi n'olw'ensonga eyo katonda atuggulirawo enzigi olw'ensonga tuzikozesa okugasa abantu abalala mukama bw'akukomezaawo ebiro n'ebiseera ebyakunyagibwako akuteerawo emyagaanya era ekigambo ekirala eky'obukisa bakiyita myagaanya mukama akomezaawo emyagaanya yes akomezaawo emyagaanya egyakuyimusizaamu oba egy'okugasizaamu era kwegyo emyagaanya gyayimukozesa okukwanjulirako eri abantu abalala by'obadde tomanyiddwa era ogenda okwesanga kati otandise okutegeerekeka kubanga opportunity zikugguliddwawo olw'okubanga ebiro n'ebiseera mukama abikomezaawo gy'oli sitaani bye yali yakubbako era mukama atandika okwanjula obulamu bwe eri abantu abalala ab'ensonga abanaakusaako omwoyo abanaakutegeera abanaategeera valiyo katonda atandika okwawula kubanga ajjukira tulina abantu abamu nga tebatumanyi abantu abamu nga tebatuwa kitiibwa abantu abamu nga tebatubalamu kansonga naye mukama bw'aba anaakukomerawo kyakola akukomezaawo myagaanya akuwa opportunities akuggulirawo doors akuggulirawo nzigi akuggulirawo gates otandika okugasa abantu ab'enjawulo era bw'olabanga enzigi zikwegguliddwawo omanya nti mukama anviiriddeyo obukisa oba emyagaanya gijjira abantu ab'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo naye era abantu abamu bambi tebakimanya nti mukama yabaazi bagguliddewo era ogenda okwesanga nti abamu bazikozesezza bubi ne bibayitibwako era ebiseera nateera mukama ayinza okukuggulirawo omwagaanya ogw'okuweereza katonda ogw'okugaba ogw'okufuna emikisa gya ssente nga gyonna myagaanya omwagaanya ogw'obufumbo omwagaanya ogwa bizinesi omwagaanya oba ogw'okukolaki ogw'okutambula amawanga n'ebintu ebirala okugenda mu bifo ebitali byebimu ebifo ebyenjawulo nga chance zikujjidde oba opportunity nga zikugguliddwawo kyonna kyomanyi naye nga mukama akitaddewo ng'ayagala ayitire mu ebyo akomyewo ebiro n'ebiseera ebyakubbibwako sitaani ebyakunyagibwako nga tomanyi era katonda alyoka akutuukirize mu magenda go mu biro bwe bityo oleme okuddamu okukola ensobi zezimu kati wano kyebuva olaba bayibuli etugamba mu ssuula ey'okutaano olunya olw'16 olw'ekitabo kino Befeso ng'agamba nti bannaye bwe mba mutambule ng'abalina amagezi so singa abatalina magezi nga mweguliranga ebbanga bayibuli y'oluzungu yeegamba nga mukozesa bulungi every opportunity you get making the very most of the time buying up each opportunity because the days are evil nga mukozesa akakisa konna kemufuna kubanga ennaku mbi lwaki batugamba okukozesa bulungi akakisa konna ketufuna kubanga ennaku mbi kubanga ennaku ze tulimu zibba obukisa bw'abantu they steal opportunities sitaani akozesa emizimu buli lunaku ginoonya omuntu alina opportunity mu kintu kyonna alyoka abanyageko opportunity gye baweereddwa era singa katonda batakubikudde maaso kutegeera bw'onookozesa opportunity mukama zaakuwadde ogenda kwesanga nga Eva buli kyofuna kikuggyibwako bayibuli etugambye bw'oba mukama alina chance gy'akuwadde bakufudde muvuunuzi bakufudde mulongoosa wa church make use of every opportunity I've got well kozesa bulungi buli kakisa kakuweereddwa mu ngeri etegeevu mu ngeri ey'amagezi kubanga enkya akakisa ako kalibanga tojja kuddamu kafuna Esawo ye bambi bayibuli egamba yabulwa akakisa akaddamu okwenenya yatunda obusika bwe n'abugaba olw'omugoyo bayibuli ekyogerako mu kitabo kya Bibulaniya essuula ya 12 olunya 16 era nange yesala gye nkusabira nti mukama akuguliddewo obukisa bungi akugulidde opportunities nnyingi ez'okuyimusibwa naye sitaani akugulidde opportunities nnyingi ezikusuula singa oba totegedde opportunities zikozesa ogenda kwesanga buli lunaku otambulira mu kulemererwa ova mu kulemererwa ng'odda mu kulala era mukama bw'aba akomeddewo omuntu ky'aba akola amuganya amuwa amuteerawo emyagaanya egy'enjawulo nga mingi
nnyo yesange nga bw'abalemereddwa omwaganya guno nga wabawo omulala gwayingiramu. Era buli lw'osanga nga opportunities zifuuse nnyingi ky'oba okola tuula wansi topapa tocamuka buuza Mukama nti omwaganya ku gino emingi nyingire muguluwa. Waliwo Mukama lwakuterawo emyaganya ebiro byo n'ebiseera oba opportunity time bw'eba etuuse Katonda akuterawo emyaganya mingi nnyo nti sitaani ne bw'abasa ogumu wabawo omulala gw'oyingiramu. Era waliwo ebiseera ebisinga lwesanga waliwo ebisiraani ebikujjidde naye nga Mukama bambi akuteereddewo chance kubanga opportunity time ekomeddewo nga buli mwaganya sitaani gwakuba busu Mukama akomezaawo omulala. Naye kyalibadde kirungi otegeere nnyo emyaganya obungi bwagyo egikuweereddwa kubanga obungi bw'emyaganya gy'okozesezza obulungi bwe bungi bw'emikisa gy'ogenda okutambulyamu mu bulamu buno obw'omubiri n'obw'omu mwoyo. Era bwe buwanguzi bw'ogenda okutambulyamu gwe ng'omwana w'omuntu. Nzikiriza ng'obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Era Katonda yakikola kigenderedde alyoka akufuula omuwanguzi. Ngenze ku kintu ekyokusatu Katonda kyakozesa ng'akabonero okulaga nti atukomerezaawo ebiro n'ebiseera bakiyita ebikozesebwa oba resources. Atuwa ebikozesebwa. Katonda bw'akomezaawo ebiro n'ebiseera akuwa ebikozesebwa. Era akamu ku bubonero kw'omanyira nti Mukama ankomerezaawo ebiro n'ebiseera ebyanzibwako kwe kulaba ng'ofunye ebintu biwali tolina oba ebyali byakubbibwako nga bikomezeddwawo. Ku luno lwokka singa Katonda akuyamba n'omanya enkozesa yabyo entuufu biba bigenda kubanga binywera nga bikuyamba okuzibikira ebituli sitaani bye yali yakuwummulamu. Waliwo ebiro Mukama lwatuwa ebintu oba obugagga naye ne tutamanya nsonga lwaki abituwadde ne twesanga tubikozesezza bubi era ku lwekyo sitaani n'aba nga abituggyeko. Sitaani n'atukuba busu ebintu ebyo ne bituggyibwako kubanga tetutegedde lwaki twabiweebwa. Naye Mukama bw'akomyawo ebiro n'ebiseera akomyawo ebintu sitaani bye yakubbako. Akomyawo resources gy'oli. Mukama akomyawo resources. Olw'obutamanya nsonga lwaki Mukama abeera atuwadde ebintu bye tuba tulina twesanga nga tubikozeseza bubi ne tumaliriza bubi. Omuntu bw'otamanya lwaki olina ky'olina ekyo kikuleetera okukozesa obubi Katonda kyaba akuwadde ate ekyalibadde omukisa ne kikuviiramu obusibe. Bw'osoma mu kyamateeka Deuteronomy chapter 28 verse 47 kyamateeka 28:47 Bayibuli egamba nti olw'okuba tewamanya olw'okuba wagaana okuweereza Mukama Katonda wo olw'ebintu okuba ebingi olw'ebintu okuba ebingi wagaana okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima ogujaguza olw'ebintu okuba ebingi Mukama kyaliva alikuwaayo okuweereza balabe bo ate olibaweereza n'ekyuma ku nkotoyo. Lwaki? Nti buli lwoba n'ebintu ebingi n'otamanya lwaki Katonda abikuwadde by'ebintu ebikufuukira obusibe. Naye Mukama bw'aba akukomerezaawo ebiro n'ebiseera kino kyakola akuwa ebintu n'akuwa n'amagezi agabikozesa obulungi. Ebintu ebituweebwa mu bulamu bw'omubiri abantu bayita ebikwatibwako ebyo byonna bikozesebwa. Era Katonda bw'aba abituwadde nga ebintu ng'essente, emmotoka, ennyumba, amataka, ensuku n'ebirala Mukama aba abituwadde tubikozesa omulimu gwe, tubikozesa okuyimusa ekitiibwa kye, tubikozesa okubugisa obwakabaka n'okuyamba okwezuula mu ekyo Katonda kyatondera okubeera. Naye bwe tuba tetutegedde ebintu ebyo Mukama abituggyako oba byo byennyini bitufuukira obusibe. Naye Mukama bw'akizuula nti weekomyewo n'otegeera kyayagala akole n'otegeera nti otegedde nti kyayagala okole ng'okitegedde ebintu ebyo abikukomezaawo era bw'abikuddiza bikubeerera akabonero nti wamma ndabika ndi mu biro byakukyalirwa kwange. Kati ku nsi omuntu akozesezza obulungi ebikozesebwa ebyo ebiba bimuweereddwa omulimu omutuufu Katonda gw'abaamuwadde olw'ekigendererwa ekituufu ekiweesa Katonda waffe ekitiibwa ng'agukozesezza obulungi nga Katonda bw'aba ayagadde. Omuntu ali bw'atyo ebiro n'ebiseera baba abikozesezza bulungi era biba tebigenda kuddamu kumuyitako. Badde ngezaako bagamba nti singa babaayo ebintu ebyakuweebwa Katonda naye sitaani n'abikubbako oba n'okozesa bubi n'otabikozesa bulungi ne bikuggyibwako Katonda mulungi bwe weenenya n'otereza amakubo go addamu n'abikuddiza. Bayibuli etugamba nsinaki n'okusingawo ennyo. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Luka essula ya 15 bw'oba ogisomye ojja kusanga sitole y'omwana ono yali yabula naddala bw'osoma okuva ku nnyolo 17 paka ku 24. Omwana oli yali yazaawa yali yakozesa oby'omukisa gwe baali bamuwadde bamuwa resources ye n'agenda n'azirya n'abantu ababi abantu abatategeerekeka abantu abayaayi bamalaaya
abenzi banange ebintu ne babikozesa bubi ne bimuviiramu okutandika okulya n'embizi oba okutandika okubeera mu biyumba by'embizi. Bayibuli egamba naye bwe yeddamu n'akomawo eri kitaawe bane kitaawe yamwaniriza n'amwambaza empeta n'amuwa engoye ez'ebbeeyi n'amussaako n'engatto bane n'amufuula wa kitiibwa. Naye lwaki yasalawo ne yeddamu? Naffe bwe tuba nga tulina ebyobusika Mukama bye yatuwa ne tubikozesa bubi bwe weenenya addamu n'abikuddiza ate n'obikozesa obulungi naddala mu ekyo kyakutondera okubeera. Ekyo kikulu nnyo. Ekirala Katonda kyakozesa okutuddi ng'akabonero akalaga nti atukomerezaawo ebiro n'ebiseera bakiyita busobozi. Bwe twogera ku kigambo busobozi tuba tugattidde wamu obusobozi obw'omwoyo n'obw'omubiri. Mukama bw'akomezaawo omuntu mu biseera ebyamuyitako amugatteko amaanyi agakola ebyo byabadde tasobola kukola mu mwoyo ate ne mu mubiri. Era oluusi bwe twogera obusobozi buno ffe mu nsi ey'omwoyo tutera kiyita kisa ti Mukama mpadde ekisa. Newesanga osobola okusaba, osobola okusiiba, osobola okugaba. Katonda buli lwakomezaawo ebiro n'ebiseera akuwa obusobozi obukola ebintu ebyali byakulema okukola. Era womanyira nti ebiro binkomeddewo nga buli kintu ekyali ekizibu gy'oli kitandise okufuuka ekyangu mu bulamu bwo. Era ekintu ekyo kwomanyira nti banne Katonda yanjagala nnyo bw'ati ebiro n'abinziriza. Ogenda okulaba abadde agaba ng'okugaba kukuzitoowerera kati ng'ogaba kyere. Okusonyiwa nga kwali kuzibu nga kufuukidde kwangu. Kubanga otandise okuyiga ebiro n'ebiseera. Era omuntu ali bw'atyo bw'aba akitegedde obulamu bwe tebusigala kye kimu. Era kino nakyo njagadde okimanye nti omuntu Katonda bw'aba akomerezaawo ebiro n'ebiseera oba ng'akuwadde obusobozi ogenda okuwulira nga n'obusobozi buno obw'omu mubiri buzze. Katonda Bayibuli kiva egamba nti Mukama alitukomezaawo obuvubuka bwaffe. Katonda azza bujja obuvubuka bwaffe. Ayina n'ekyawandiikibwa kyayogera mu Isaaya nti abalindirira Mukama balizzibwamu bujja amaanyi gaabwe. Asobola okuwa obusobozi. Obadde tosobola kutambula, obadde tokyasobola kusiiba, ozuukuka ekiro okusaba otulo ne tujja. Katonda bw'akukomezaawo ebiro n'ebiseera ogenda okulaba ng'ekisa akikuwadde, amaanyi ng'agakuwadde, amaanyi agakola ebintu eby'omubiri n'eby'omwoyo. Era wano abantu abatamanyi kyama kya biro na biseera osanga yeewaana bwewaanyi nga yeeyagalira ku bantu. Omanyiza siri wa kuzannya ennaku zino nsaba obudde ne bukya siringa mmwe balugoojamye naye nga tamanyi bambi kimwazikiddwamu. Akikozese ku lw'ekyo Katonda kyayagala akole n'ekyo ekyamuyisibwako ebiro n'ebiseera. Buli lw'oba n'ekintu nga tomanyi lwaki wakiweebwa ekintu ekyo kikuggyibwako. Era ali bw'atyo ekiseera kituuka singa abatategedde lwaki obusobozi bumuweereddwa bumala ne bumuggyibwako nga tabukozesezza. Oyo gwe bagamba nti ebiro bimuyiseeko nga tategedde kyakukola. Era mu busobozi Mukama bw'akuwa mulimu n'obusobozi buno obukwatibwako nga mwe muli essente, kubanga ne ssente busobozi. Money is ability, kubanga ssente zitusobozesa okukola ebintu ebimu mu mubiri ebyali badde byatulema okukola ng'okuwasa, obufumbo, okuzimba amayumba. Ssente busobozi bwennyini. Era bw'olaba Mukama akuwadde ssente ziri mu bikozesebwa naye ate ne mu busobozi nazo gye ziri, kubanga ssente maanyi agatuyamba okuteeka mu nkola Katonda byayagala tukole. Era mu busobozi mwe mulina okugolokosa natural talents, ebirabo eby'omwoyo ebyali byebaka nga Katonda alina ebirabo bye yali akuwadde naye nga Sitaani yali yabifeedingisa nga byafa. Mukama bw'akuwa obusobozi ogenda okulaba nga bikomyewo ng'otandika okuyiya ennyimba ezaali zafeedinga. Era bw'olabanga ekyo kizze kwegayiridde teweenyoomanga, kwegayiridde totyobolanga bantu, omanyanga bumanya nti ebiro n'ebiseera binkomeddewo n'okola ky'oteekeddwa okukola. Ndoza kanjogere ne ku kino era nakyo kitegeerekeke. N'ekirala Katonda kyatuwa bw'aba akomezaawo ebiro n'ebiseera era kwe tumanyira nti tuli mu biro byaffe, ebiro by'okukyalirwa kwaffe ebize. Akamu ku bubonero kw'omanyira bakiyita okuganja. Otandika okuganja oba okukkirizibwa mu maaso g'abantu, obeera oliko favor era obeerako okukkirizibwa. Era Katonda bw'aba akukomezaawo ebiro n'ebiseera kyova olaba nti abantu abasinga obungi kino tebakimanya. Ogenda okulaba nga oli atandise okwewaana, okwegulumiriza ku balala naye nga Mukama bambi yakomezaawo opportunity ey'okwagalibwa. N'abamu baba n'okukyayibwa bakyayibwa dda nga teri amwagala naye ebiro bwe bituuka n'abamu baali bakulaba ng'olinga omubi ng'otandise okulabika ng'omulungi. Yesu kye yayita omwaka gw'okukkirizibwamu n'okulangirira omwaka gw'okukkirizibwamu. Abantu ffenna abakkiriza Yesu tuli mu mwaka gwa kukkirizibwamu kubanga gwe mwaka Katonda gwe yakwatirwa abantu ekisa abaddiremu addemu abasembeze. Buli okkiriza Yesu bino bye biseera by'omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwamu. Waliwo omwaka gw'omusango ogujja ebiro abantu bali batebabitegedde. Tuli mu biseera bya kisa kye bayita ebiseera by'ekisa gwe mwaka gw'okukkirizibwamu. Naye bwe bojjeko okwaka gw'okukkirizibwamu ogw'ensi yonna ekyo ng'okijjeko okwo ekyo kiri jeno na buli muntu ku nsi ayinayo omwaka gw'okukkirizibwamu.
naye ebiro Mukama byakuteekako favor. Oyina ebiseera Katonda byakundowuningako ekuganja mu maaso g'abantu. Era Mukama buli lwakuviirayo oba buli lwaviirayo omuntu mu bulamu bwe, omuntu oyo amuteekako okuganja era amutunda mu mitima gy'abantu n'asiimibwa oba nakkirizibwa gye bali. Katonda bwakugateekako ebiro byo nga bikomyewo oba mu biro ebyokukyalirwako, Mukama akuteekako okukkirizibwa abantu nga buli kyokola abantu bakyagala, buli kyokola abantu bakisiima. Era ebiseera ebyo bwe bigira abantu abasinga obungi batera obikozesa obubi. Ekyo njagala nkikugamba abantu bangi mu Bayibuli Katonda be yakozesa ebintu ebinene, naye ebiro by'okutuukirizibwa kwabwe bwe byatuuka Katonda yabateekako okuganja mu maaso g'abantu. Nti Dawudi ebiro by'okukyalirwako ebyo byatuuka bannange yaganja mbu yagenda okuvaayo okulabika ng'alabika bulungi ng'asikiriza nga musajja afaanana bulungi. Naye kyewuunyisa kye kino, kuva dda Dawudi yali mulungi naye nga teri yakiraba mpaka ebiseera by'okutuukirizibwakwe bwe byatuuka. Awo ensi n'eryoka etegeera nti Dawudi yali alabika buki, yali alabika bulungi. Era bwe osomye mu ssuula yennyini 16 osomye olunyolo 18 Bayibuli egamba nti one of the young men said, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite who plays skillfully, who plays a harp skillfully, and a valiant man, a man of war, a prudent in speech, and eloquent, an attractive person, and the Lord is with him. Waliwo ebiseera ebimu Katonda lw'abakutadde mu ddungu nga buli muntu akulabako nsobi njereere na buli kyokola kyonna buli omu alabamu kyewese talabamu birungi byokoze. Naye ebiro by'okukyalirwako bwe bituuka banne buli kyokola kiba kirungi, buli muntu baba bakunoonyako bulungi bwereere, era buli muntu aba alirwedde okwanjula ng'alabye ebirungi byokoze. Era abantu abamu abatamanyi biro na biseera bino ebiro bwe bituuka mwe bakyamukira ne bayenda, kubanga lwaki aba aganjiza mu classes z'abantu ab'enjawulo, abantu balamu n'abafu. Kingamba sigamba abafu nti abafudde nga babaziise, ngamba abafu mu mwoyo, kingamba abalina okuyaayana naye nga balina agenda azembi, naye bonna baba bafuuse mikwano gyo. Kati kiba kitwala magezi okwawulamu enkolagana ya buli muntu, kubanga Mukama aba akuviiriddeyo nga buli nsobi gy'okola egenda kutta ekyo Katonda kyaba atandise okwanjula. Era Bayibuli etugamba nti wano musula mu lunyiro lwa 21 mu sura yemu 16 egamba, and David came to Saul and served him. Saul became very fond of him, and he became his armor bearer. Rabbi Mebiri. Saul sent to Jesse, saying, let David remain in my service, for he pleases me. Mukubanga ansanyusa. Kale banaye weewunye buli jono omwana abeera mu ttale nga ne family temusaako mwoyo. Naye wuuno kati ebiro by'okuvaayo kwe bituuse, ebiro by'okukyalirwa kwe bituuse, kati tugamba tatunda muwaabwe wokka Bethlehem, naye kati atunda ne mu lubiri ssebo, nga Sawulo ali mu kwegayirira bannaye mbegayiridde mumundekere abeereko wano nange. Era wano okiraba kitwalira buli muntu okukizuula n'akitegeera nti ebiro byange bituuse, kantandika okwekuuma ntegeera abantu benkolagana nabo n'okwogera ebigambo ebimu, kubanga oba oliawo Katonda antaddeko okuganja sirwa kubanza ensinga abalala obutuukuvu, naye akitaddeko kubanga antaasizza butaasa ebiro byange bituukiridde. Era mu abo mulimu abantu abamu Katonda byateekako okuganja, mwe muli Yusufu mumujjukira mutabani wa Yakobo bwe yatuuka ewa Potifa, wadde yali musajja muddu naye bwe yamala ebbanga ewa Potifa, muka Potifa agenda okulaba musajja ono ng'alabika bulungi mbu yagenda olaba ng'alabika bulungi naye nga ate buli kuvadde abadde abeera mu nju ye. Naye ekiseera ky'okutuukirizibwa kya Yusufu bwe kyali kisembedde, muka Potifa kolo lwategeera nti Yusufu yali yalabika dda bulungi. Kati naffe oluusi waliwo abantu baga nti bane nga wanyiridde gwe n'olowooza nti lwosoose, naye nga si bwe kityo. Katonda aba akutaddeko buteesi favor kubanga ayagala kukwanjula. Ebiro byo biba bituuse. Samwiri naye bw'atyo n'aganja mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'abantu. Sawulo naye kyamuliko yali mulungi nga musajja muwanvu nnyo. Mukama waffe Yesu Kristo Bayibuli emwogerako mu kitabo kya Luka essula ey'okubiri. Oba osomye olunyiro lwa 51 obanga okkiriddeawo mpaka ku 52 Bayibuli egamba nti ne Yesu naye yaganja mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'abantu, kubanga lwaki Katonda buli lwakutuusa ebiro by'okutuukirizibwako bw'oba oli mu biro byakukyalirwa kuganja. Era okuganja ke kamu ku bubonero obulaga nti Katonda akuviiriddeyo. Mukama gw'anaayanjula amuteekako favor. Eseza ebiro bye by'okutuukirizibwa byatuuka yaganja mu maaso ga Kegayi n'aganja ne mu maaso ga
Kabaka waliwo abawala ebiro by'okufumbirwa kwabwe bituuka ye bw'alaba aganjiza ate ne yeegulumiza bwegulumiza n'atamanya nti biro bizze buzzi si yasinza abalala obulungi wali abalala abamusinga n'obuyigirivu n'ebirala byonna naye Mukama yaba amutaddeko favor ku lw'ensonga nti ebiro by'obufumbo bwe bituuse eyali baddadda mu kubeerawo kwa Mukama n'abuuza Mukama akozese bulungi opportunity eyo ebyo ebiro bwe bitwalibwa atwalibwa ebbanga ddene okuddamu bizza nate nga byamala okumubbibwako olw'obutamanya kyama kya biro na biseera era ogenda okwesanga abantu kino ekigambo ky'okuganja bakikozesa mu ngeri y'okwegulumiza okwewanika n'okutandika okufa eby'abantu abalala naye nga ate Mukama bataddeko buteesifu a period of time singa oba tokikozeseza bulungi oyinza okwesanga ekyali badde okuganja okikozeseza ate okufuukira ekivume emmaaso eyo nga wejjusa ebiseera byo eby'obuvubuka abo by'otaamanya ti Katonda yali abikutaddeko bikozesa obulungi wabula singa ebiro bibeera bikutuukiriddeko oba byakuyitako nga wabikozesa bubi n'otamanya kyakukola sitaani n'akukozesa ensobi naye mu mutima gwo n'owuliranga okyejjusa olw'amalala ge wakola olw'abantu be weeyawulako botalina kweyawulako olw'abantu be weekengera ng'ate Mukama yali abakutaddeko lwa nsonga ey'okukugasa singa Mukama akuyamba muli ne weenenya n'osaba okusonyiyibwa okuva eri Mukama banne Katonda wa kisa addamu n'akomezaawo ebiro era bwe baga nti Katonda akomerezaawo ebiro addamu kuddiza okuganja nateera kuyinza obutava mu bantu bali bennyini abaalina okuganja gy'oli olubereberye naye n'akozesa abantu abalala oba ne bali bennyini n'oddamu n'otabagana nabo kubanga ebiro bikujjidde okuganja nkyogedde kikozesebwa bw'olaba nga kikujjidde tokikozesa okulinnya abantu ku mutwe tokikozesa okunyooma abantu tokikozesa okutyoboola abantu kubanga Mukama baakireese mu lugendo lw'obulamu bwo ate akikozese ku lw'okutuukirizibwako n'ekitiibwa n'okubanga akukomerezaawo ebiro ebiseera obikozesa obulungi ekyosembayo nakyo njagadde nkyogere mu bino ebintu kwe tumanyira nti Katonda atukomerezaawo ebiro n'ebiseera bakiyita okumanya by'obadde tomanyi Katonda bw'aba akukomerezaawo ebiro n'ebiseera akuwa okumanya gives you knowledge akuwa okumanya akumanyisa by'obadde tomanyi oba akuwa idea akuwa ekiteeso akuwa ekirowoozo ky'obadde tolowoozangako akutwala mu kifo n'owulira ebigambo by'obadde towuliranga era Mukama bw'akukomerezaawo ebiro n'ebiseera ogenda okwesanga nga abantu abamu bye bamanyi abantu abamu bye batamanyi nga gwe obimanyi kubanga ayagala ofuuke influential gye bali abantu bonna abanaayitibwako ebiro n'ebiseera tebaagala kumanya beba abantu abataagala kubeera kumanya we kuli Bayibuli egamba mu Koseya essula ya 4:6 nti olw'okuba oganya okumanya nange nkuganya okuba kabona era n'agamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya ng'alinga agamba nti abantu bange bayitiddwako ebiro n'ebiseera kubanga tebaagala kumanya omuntu bwe batomanyi ebiro bikuyitako naye abantu abanakomezebwawo ebiro n'ebiseera beeteeka mu position basobole okumanya bye babadde tebamanyi oba ebyabayitako ne baali badde bamanyi kati ng'ebiro byabayitako era ekimu ku bintu byakola okukomyawo ebiro ebyakubbibwako kwe kubeera mu bifo ebituufu mwolina okumanyira by'obadde tomanyi oba bye walina okumanya mu biseera ebyakubbibwako bw'osoma Ngero 19:2 manya ng'olunya olwokubiri Bayibuli egamba si kirungi emmeeme okuba n'okuyaayaana nga terina kumanya kati obutamanya butuyisaako ebiro n'ebiseera naye woomanyira nti Katonda akomeddewo Mukama akukomezaawo okumanya kuwa chance eddamu okumanya ebintu by'obadde tomanyi oyinza okuyiga engoye okutunga oyinza okuyiga omulimu ogumu gw'obadde tomanyi oyinza okufunayo idea gy'obadde tobikulirwanga Katonda akuwa ekiteeso n'oluusi akuwa kirooto oba Mukama akuwa bunnabbi owulira ebigambo by'obadde tomanyi tatuma muweereza wa Katonda gy'oli nange nzikiririza ddala nga sibuusabuusa nti ebigambo bino Katonda abintaddeko wabeewo omuntu gwakomezaawo ebiro n'ebiseera ebigambo bino Mukama abimpuliza wabeewo omuntu gwayamba abimanye bw'ana abimanya alyoke ebiro bimukomerewo ebyali byamubbibwako naye ekyakabi kye kino abantu abasinga obungi tebaagala kumanya era ne bw'aba ategedde ebigambo ebikyalenjinza obwongo bwe n'ali badde ebimuwa okumanya okulala ate era nabyo abijereega n'agamba ani yabyogera ani akoze abeerawa kubanga ne Yesu bwe yayogera ebigambo abalala baalitegedde era nabo nga byali badde bibayamba era baabigaano biwuliriza naye nze kyemmanyi Bayibuli egamba mu Zabbuli 17:20 nti Mukama atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira kwabwe kyova olabanga oluusi tufuna ekirowoozo oba ekigambo ne kisiikuula omutima gw'omuntu ne kikusiikula mu ngeri etali ya bulijjo era singa Katonda akuyamba n'oki
n'okimanya n'okikozesa obulungi n'otakijaajamya kukibuulira buli gw'osanze ekigambo ekyo n'okiteekateeka n'okisabira n'okibuulira abantu abatuufu abanakisapootinga ekyo kye kitandika obuwanguzi bw'obuweereza bwo oba n'obuwanguzi bw'okutuukirizibwako era kye kimu ku bintu ebikuyamba okukozesa obulungi ebiro n'ebiseera ebiba bikujjidde singa Katonda akuyamba buli kigambo ky'otegedde nga kya mu biro byo n'okikozesa bulungi eyo ebeera entandikwa y'obuwanguzi bwo naye kyakabi kya mutawaana kya kivve sitaani akikola akigenderedde omuntu okubanga ebiro by'ebiseera ebiro by'okukyalirwako ebituuse omuntu n'atamanya kyakukola bannange kiruma oba omuntu singa amanya ekyokukola naye n'agaana buganyi kikola oba singa omuntu awulira ekigambo ekimubuulirira ekimulungamya okubaako ebyensonga byakola naye era n'agaana buganyi kubigondera oli bw'atyo ebiro birimuyitako ng'alaba era yaligamba abantu bannange sitaani alondoola nze naye nga te sitaani amulondoola y'oyo ye kennyini gw'ayina mu birowoozo bye ebyokugamba nti saagala kumanya siina budde obwonze basomesa biki saagala kutegeera obutamanya kintu kibi kikozesebwa kibi kyovola Mukama akayukidde abakikola abatamanyi agambye nti nange ndi kugaana okuba kabona kitegeeza ndi kugaana okuba omuweereza Katonda ssebo naye tayagala bamuweereza nga baddofe kingamba abatamanyi abali ignorant ayagala omuntu bw'oba osazeewo okukkiriza omuweereze obeere omuntu alina okumanya bannange mbagaliza akaseera akalungi Mukama abanjagalire tufuuliziganye ate mu kitundu kyaffe ekiddako Mukama bawe omukisa.